Okay, tubaniriza aleba Unique Media YouTube gikotubeera samikege manya gange subscribe sharinga commentinga kwa comments zo tuba tuzaagala nnyo zitulaga ekkubo litulina okukwata nawe litulina okutereeza mbalaba olumu interview olumu zenkola abasinga bayomba ne bagamba kino kyola ntero bagamba laba interviews engoli open minded interviews eno kyano okuzifunamu n'otegeera olina obanga oli open minded nkimanyi stories zimu zenkola kizibu nnyo abantu abamu zitekinga in naye wotula n'ogiwuliriza oba n'ogiraba ojja tegeera nti oba oli awo gwe kyolowooza kyendi mu kukola si kyemba nkola. So n'olunaku olwaleero nkomezaawo mwami Mukisa Elisha twaliko naye emabegako n'agira story ye yatambula nnyo abamu ne bagamba ngenda bimubuuza waliwo abagamba bamumanya alimba waliwo abagamba essomero lyabwe kyekiraga nti omukulu gye yasomera waliwo abagamba nti tajja sobola n'olutalo lwaliko. So zize we twasemba omulabira ng'alina kooti zatambuza ali mu kooti eno alina omusango w'eguti yeetaaga kino. So ezo tutemeeteme tulabe mufunye enampa ku budde n'eŋŋamba kambukozesa. Ogamba otya Mukisa? Yendi sebo, gamba otya sebo. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi sebo. Nga weewombeese nnyo ku luno. Ate neewombeese ntya. Nasemba okulaba okwewombeeka tekwaliwo amaanyi gaali mangi gakendeeramu. Tasikendeeranga maanyi. Kati ndabikana bulungi compared ku nali nfaanana luli. Buuza ku bantu. Mbalamusiza abalabi ba Unique Media. Mwebale nnyo kugoberera Samike. Naye nina ekyenjagala okusaba nga tugenda maaso n'eno program. Abantu baleme kulaba bulabi but babeere involved mu kino mu campaign. Leka kugamba nti n'olabye bulabi and you leave things like that because enkya ajja kuba mwana wa mwana wo oba ajja kuba mwana wa sister wo oba ow'oluganda wo. So you need to collectively engage. See just kubeera eyo noga nalabye you need to do something. Yes. Anti abayinza okwebuuza bengeejinge batya. No kati abasiyazi bwe baba bakola ebintu byabwe balina kye bayita solidarity bakolera wamu. Bw'okola kibawo ekiri wano mu Uganda olaba Aba-America bapostinze aba Trinidad abawa bo bali kitole. Kakati lwaki mwe abali mu straight nation now you're straight, you're not gay or you're not in that LGBT community lwaki namwe temukolera wamu baba n'okutya abamu. Yeah. First of all bali ba minority batono. Muba majority bo mutakoledde wamu ba minority bo beegase kitole baba runs ate era nga lazima bajja kuba wangula bwe mbanga tetwegendereza nga banya bawangula abagge. Tewalabye amawulire ga last week mu New Vision amawulire g'eggwanga we bagamye mbuno basanze obutabo mu libraries amasomero nga bwabagge. Tewabirabye ku front page. Yes nabirabye. So muteekolere wamu bali bajja kuba wangula. Ate mwatula amasomero no ge bapininga ge gali aga high class. Two institutions zokwatako n'obanga omaze eggwanga. When you deal with a church and you deal with education obomaze because omanya education okutte ku musingi gwaki gw'abaana. Bw'ogenda mu church n'omanya nti morals nzikutteko kubanga church abantu kwe bagendera church egamba tokola kino kati church bwe balinga muwase basajja bannamwe mukole bemu abantu kati ezo institution biri obozi maze kasito dealinga n'ezo church no dealinga chovolaba bana abasajja naddala smag nga tebana kujiggala baali bakola strategy yaabwe ate ngegenda yali egenda kuyita mu bulungi batya baali bakutte ba HM amasomero mbu bagala ba scholarship usimanya bagaba donations ne bakwata ne church. Do you remember that link je nakuweereza ya 35 religious leaders kasito kwata church no kwata schools obo bamazi no ngamba mbi yalinge ne ngamba Mukiso yagala kunzita kasito kola ebyo bibiri church ne n'amasomero kiwedde omanya gino emisingi emipya gyonna bazaala bagitwala mu kimu masomero n'ogitire wava ku ssomero moroza te church. Once you deal with those two institutions you're done with. Kale Mukisa we twasemba okwogera kubanga ngenda ku bibuuzo byenzijukira mu mutwe then oba oli awo bye twakoonako bye wali ogenda maaso nabyo ne tutandikire wano nali njogerako nawe emabega n'oŋŋamba kwaye twasemba ogera smag yali eggaddewo wagenda n'oŋŋamba yakomyewo. Yeah, smag yakomawo but nekomawo mu another organization. Si smag. Yeah, but the same directors
Chovola when I didn't call a recommendation eri NGO bureau when I had an interaction with the executive director and the board members. Nabagamba, one thing you're supposed to do is to pin these people's profile. So that tebakoma went to another organization, another muba pinning ukambe muno Franka Mugisha chichine chifana nche muchiteke public and so nechimanya with their details. So that enchabwa jamu another name of another organization. Mugamba no your profile is already aired out and everybody knows we are not supposed, you know, ne bwebata akole echo bana abantu bagenda kujamu so many organizations, so many. So bakomao. Hey, Frank Mugisha almost runs over 3 organizations. Awanda running a SMAG, alimuke Key Population Consortium, alinemu ye director mu Icebreakers. Anyone ku Salama Road. So not until they profile these people's, you know, no gan to profiling Frank Mugisha to profiling bano executive director abalala bonna enchane wagamba kanji yende tekitongole ekirala nga mumulina ngoredi profile ye jeri ngatasobola so SMAG yakomawo. Okay, emisango tuli kuki? Emisango this time around gubadde gumaze mwaka nga tetuwulirwanga musango guno naye this time omulamuzi agambye no, I'm getting pressure calls from this case must be heard today. So I gave my testimony. Nebabuze ebibuzo baloya twatandika ndoza ssaawa 4 twavamu almost musanvu. So baloya mulamuzi ngana yako yayagala tugende mu lunch break, so mulamuzi nagamba ago extending the till 10th of March for cross examination kubanga bali babuze ebibuzo bingi nga tebigwayo. So nagamba nedda mu reserving ebibuzo byammwe 10th mukomewo muddemu mubuuze buto. Yeah, and then other witnesses. What's the gwali musango ki? Musango against SMAG, sexual assault. Yes. So gwade gumaze mwaka? Yeah, kuva last year I think March era. Kuba bwe twatandika okugulugana ne tugugulubana nga bajja bagulirira baba wa bondi beiro bichi. So yeah, till I think last week is when we last had the case. Nenga bano bobaddukiramu bakuyambye. Tewali. Tewali. Ate nkulimbe nze kanti kankubulya amazima njogera ndi ku camera. I met the right honorable speaker. Yes. The only thing that lady did for me was to lie to me. One, yangamba my budget under the speaker's budget will facilitate your work that you're doing as long as you're in the right cause. Nengamba good. Then the last thing she yakola is to call her private secretary, Mr. Okema. Okema nangamba bangambe jango signing wano 1 million shillings. Buli wena dangayo agambi ali busy, agambi ali kulaba olala, agambi nembivaako. Nemanya nti no bureaucracy in government institutions tosobola kuyita okujjako ng'okoze nga bino bintu ebiti kugenda mu press. Yeah. So tewafuna buyambi? Saafuna. Yendoza yalowooza nguliridde by giving me 1 million ne bikomaawo. Bantu bangi nnyo bentuukiridde bangi ono minister yayisanga amabaluwa 5. But I was happy unalabya amawulire nga bagamba there is cabinet reshuffle very soon. Nalabya ekifaananyi kyo kyekiri ku top oyo w'abaana. And I was so happy. I was so happy. Naye wangamba w'abaana yakuya yoyo wachayi. Sarah Mateke wachayi yali ani? Yoyo Sarah Mateke. 5 letters. Several days muja munywa chai IGP bani tuliao tulinga basese. Abasajja kati batukana okutuka ne batajja mu meeting. Ositude IGP ositude director wa NGO bureau tutudde mu meeting DPP omukyalo oyo abodo. Tuli mutu abo nago yabapushing nga ne bajja mu meeting. Minister yawandika n'abayita because she has the right to summon. If you saw those letters, she was summoning everybody to come and give her, because she's a minister in charge of children and youth. So if youth are involved and children are involved, she's supposed to make accountability. So n'abayita buli omu amubuulira handolinze eki tutuka mu meeting masimu 5 times the wali resolution. I gave up. The last time we yampe ya 6th time a baluwa mwe summoning, I didn't go. I boycotted. I didn't. And I have it on email. Ngangamba mbuno, you remember last time you didn't come, even the other time you did. This time comes, I didn't go. Because I mean on the etano to jamo meeting. Do you know what it takes oksitula IGP, oksitula director wa NGO bureau, oksitula DPP, and we are not coming up with resolutions. Namunywa chai na kusigning about transport refund or wet seal. Okay, so for Lutalo
olinawo olutuusizza? Olutalo nina wendutuusizza. NGO Bureau nabawandiikira kye bayita citizens complaint. Nenkola citizen complaint nentekayo ebitongole byonna list yabyo ebifundingibwa aba Western countries to promote homosexuality. And I'm glad to report nti they came up with that list. Nebagamba zino ze ziri involved. Yeah, I think you saw that kind of news. I think last week or last week but one. Ne waliwo ataziraba. Azinoonyeko gyebiri abantu bitambula mu WhatsApp group nsobola nange okuwa n'obalaga. I'll give you the yes, I will share with NGO Bureau has listings, 22 of them, although I petitioned over 30. Naye bafunyemu 22 ne bagamba zino kati ne balabako endala ze bagamba zino already zo investigation yawedde za kuggala. Ubuntu Hiraf kati kankweko some small history. I met a deputy speaker. Ne mubuli about Hiraf. Nina ne balwa Hiraf zyampandikira ntisatiisa okunkola kyokunsuuyinga nali nzikulaze kwai ngenda kuzikulaga Hiraf ntisatiisa okunsuuyinga. Yeah, but the good thing that deputy speaker yali so brave n'agireta on the floor of parliament. Nga bafandinze KCCA, I mean bafandinze Kasese municipality council eyise bylaw okupromoting. Yes, nabiraba. Nabiraba ng'omukulu oba bitaddeko ne ku Twitter. So I'll give you the letters ozirabe. Oyinza noziraga ba viewers baleme kugamba oli alimba biki. Here wrote to me saying bayinza okuntwala mu court, it is going to depend. Kati ninza dire bantwala. Okay, kubanga nze olutalo lwoliko olw'okulwana engeri gy'oli nti olumu osharingira ku bintu ndaba ng'olutwala mu maaso era nga ndaba oli ku kituufu. Lwaki abantu abamu abali eyo bagamba olimba? No, mu buli kintu kyonna togenda kubeera na support 100% eya buli muntu. Ne Yesu yajja anunule naye waliwo kyewalaba nti nomukumaliriza bamuwaayo ne bagamba mumukube okusinga okutta bagamba batya okusinga okutta oli eyali omubbi mukuteemu ono ate alina musange yajja okubanunula. So ebyenkozeeko eggwanga waliwo ababiraba and they appreciate. You know, I get so many calls and messages from so many people. Thank you for your interview. I can share these messages. Now I know they are not maganti. But people reach out to me ku TikTok, ku Facebook, I mean Messenger, where nabamu abafune number yange no babuza how did you get my contact? They still tell you we appreciate, you know. There are those people that will appreciate, but the fact that there are those that will never appreciate. Aho bagena beda onga no. Nga ne waba kiraba nti kyakoleddwa ku mwana kati Isima ono blogger njogera naye mukwano gwange Isima yalina kye yayogera juzi ku byebuddo n'agamba bamuwa ssente agambe mbu oli ow'ekisubi tali ebisiyaga Kuluno yamaze n'abyogera ekyo kikulaga nti abantu ne waba alaba ajja kuwakanya alimbe for several reasons zesimanyi kati abo abawakanya nze sibaganda kuwakanya. Okujja kondoza yeba mala kuchimukola bani bakikola omwana we ndoza nagamba Then we twateekayo era program abamu bangamba nti omwana oyo alimba teyasomerako Mmengo. Ne mbabuuza lwaki ne bangamba nti wagamba Mmengo senior oba secondary school, I don't get it. Oba bo ye Mmengo, you know, sibitegera bulungi nembu oyina engeri giwalyogera bombu Mmengo senior school gwagamba Mmengo yes gwe waliyita Mmengo naga teri asomerayo atamanyi kumentioninga linnya lyabwe bulungi. Anyway, Sammy, ekyo kan summarizing a point, like I am not into fights with individuals. I am in a fight, a very big fight, with a very big habit, with a very big demon, you know. Nze ndi kukyabana okwanga basiyaza abana. So siri kuba individuals bavayo mbo teyasomera Mmengo. Let the school come out and say teyasomera Mmengo. But individuals okuvayo, me I am not contesting against individuals. I'm in contestation with a demon, a high-ranking demon. You know homosexuality. Tuine bibi meka munsi, tuine bibi bingi. Negoloza lwaki ekisiyaga like kyegulumiza nnyo. It's a very high-ranking demon. Kubanga nesitaani akimanyi tewali kisinga kunyiza Katonda nga ekyo kikola.
ebirala byaliwo wawulyako nti Katonda yabonereza ensi ku lw'ebirala lwaki ekisiyaga bwe kyatandika mu Sodoma and Gomora Katonda lwaki yababonereza nnyo yonna ekyo kye kimunyiiza kyova sitaani kyakosa nagamba kino kikunyiiza Katonda yali mugezi n'akola n'atonda that mankind n'amanya nti omusajja n'omukyala kati sitaani watandika okugamba omusajja gwebeera n'omusajja aba akimanyi ekyo kinyiiza Katonda kubanga ye yayagala obulungi enkola ze zibeerewo ate ono n'aleeta forces eziziwakanya so ekyo kimunyiiriza ddala so I'm not in contestation with individuals era baba bali mu kugamba musaasomerayo let a school come out and say saasomerayo you know those are just propaganda w'abasiyazi the one thing I know about hormones kwanga nze nababeeramu you can even ask other members that have left that LGBT community they will tell you balina kye bayita counter accusation bwe mpaayo omuntu omu mu nsi yonna eyavaayo n'abawakanya ne batamuteekako omusango mumpi simumanyi taliyo kababe bano bapasita kababe muntu nga yaliyo bajojo wundo tebagezako okwagala obarestinga bavaal kalende vaal si kwe kutya n'abiddamu kati ali mu US yabiddamu even when Dr. Stella Nyanzi hosted her Twitter space nga banjogerako Val Kalende y'omu ku baayogera ne bamushatinga down Val tobako na kyoyogera nga naawe wabikola wano ennaku zino njogera ne Pastor Bujingo naye yangamba nze ndi disappointed era nkyakwetegereza okuwa platform yange because na hostinga Val ku TV yange kati yaddayo which is so unfortunate ali mukutya agamba nawe nyizo okuwa noddayo nga ninga kuwadde akatebo okolereko ebintu byomaloddeyo so ekyo kizimu okay ekyekomera kino abamu bagamba nti era mu comments awo bantirako ne baŋŋamba Samuel omuntu gw'oleese ekibu kiri nti yasibwako ekigo era njita nakubirako n'essimu waliwo pastor omu you remember nga ŋŋamba ye yalina ye yabasabisanga ekigo how would you reply to them nze njagala kwogera ku ekyo ekintu kyekkomera because it has come up so many times okiraba naawe yes bwe mba nga nze Mukisa Elisha njagala nkwe very simple homework go to Facebook go to TikTok go to whatever platform you know and type in Mukisa Elisha you'll tell me how many the Mukisa Elishas will come up there are many so many bw'oba oyagala kumanya nti nno yenze nasiba oba si yenze go to is it Ministry of Foreign Affairs oba mu police there's that directorate handling omuntu yenna yaliko mukomera babajjako fingerprints right yes and go and take mu system buuza Uganda police twagala clarifying is Elisha a criminal bwebanga osangiseeyo my fingerprint oba my picture then you will confirm otherwise bino ebisigadde ebirala of course people will come up with counter accusations now kenyini tusobola ogamba wazzaako omusango you don't know how abasiyazi balina machinery yaabwe eya counter accusation basobola n'okuteekako omusango nti mulu nga okyali mutowa kati nga Pastor Sempa waliwo golo omusango bamutwala mu Equal Opportunities Commission omusango bagamba yagukola simala mu 2000 oba 4 we agamba mbuno abaradde basimu no 19 something 19 eyo bagukulese kati okuba abakuba ne bagamba Sempa alabika akolagana ne Elisha ne baleeta omusango mbu wa mu 10 mu something wagamba mbuno like batekawo contestation eya beauty HIV beauty whatever contest ne bagamba mu wali ososola abanasirimu kulya bye baleeta byadda that is how good they are they can look for a crime go wazedda kati Sempa tulaba nti mutuuze wa US mu US basobola n'omuteekerayo omusango nga polisi ya US ekunoonya mu 19 nga tonazaalibwa wakolawo okay nina Elisha Mukisa mukomezaawo abeeko ebintu emu byaddamu nange olumu mumbuuza ebibuuzo ku Elisha Mukisa nga si sobola biddamu naye munoonyezaako naabanga ampadde omukisa okuba nga ajja n'addamu ebibuuzo byammwe bulungi n'abitereeza era kyemmanyi gwali eyo omutegeera bulungi oba omutegedde bulungi Unique Media echannel Samikege manya gange waliwo comments ezimu ezijja ne zinvuma nange nga zinvumiramu era mu gundi ewedde baŋŋamba nti nali njogera nnyo nkendeezeeko mpa omukisa gwendeese Elisha ayogere kyola mukama wange wedda oba oyogere naku zino nsirika abaana abo si bangu bayinza okuntwaliramu so
era Aisha nga tuvudde ku bibuuzo ebyo ontangazemu nekkano ebbanga erisembye wano emabega lwaki ekintu ky'ebisiyaga kino kyeyongedde nnyo okusinga mu masomero gano naddala aga wansi? Recently wansindikira ka video ak'obwana obuto nga abantu bali awo batudde n'obwana buli awo bali mu buyigiriza ngeri gye bagiramu bintu ebyo. Tulagawa ekyokugamba mbu nno lwaki byeyongedde nnyo siga nti byeyongedde just byayagadde kubeeraga nga bwebanaga nti omuzimu bulijjo guli mu nnyumba naye tegweraga kati bino byayagadde kubeeraga nti byayingira they infiltrated almost in all sectors. Kati mwemugamba mbu ate abaana byeyongedde tebyeyongedde just biri kubeeraga kati nti wetuli twayingira dda tubalimu. So okulwana kugenda kutwala kinene nnyo. Ejjo nabadde mu meeting ne nono minister omumanyi omumanyi oyo mumanyi waliwo yabadde ankubira ne mugamba I'm in a meeting with the minister. Yes. Ekyantute ku meeting ono minister era namukubya ebifaananyi mu bukyamu tekikkirizibwa nakukkirizibwa. So nabadde mu meeting ne mugamba gwe minister wa information mukoze obulango bwa HIV AIDS mukoze obulango bwa COVID-19 naye nze sinalaba kalango ka homosexuality. Ate mugamba nti etteeka terikkiriza kati wenga we terikkiriza biri ebirabye mukolera akalango gender based violence. Kakati lwaki temukolayo n'ebyekisiyaga nga mugamba nti tukoze obulango obuwakanya ekisiyaga? Yagambye ati ekyo kirungi nnyo by the way ne cabinet juzi yakitubuuza oye Katonda yakulese yabadde mulungi nnyo twabadde ne Dean Lubowa. So omukyala n'agamba muwandiike biki ntwale ku Monday mu cabinet mbanjule kuba baŋŋamba mpadde almost 1 week. Nze Lubowa yasooka okunkubira n'aŋŋamba baliwo minisita yamukubidde naye amugambye bayogedde mu cabinet bamuwadde week emu. Next Monday jiga cabinet tulamuzi Monday. So next Monday bongamba baagala tukoze tutyaso ne tukkiriza tugenda kukola obulango obuvumirira bad black wano mu COVID-19 yavayo n'ayogera eri bamalaaya nti banaye mugudo biki ne bamuwa ssente. Ffe tetwetaaga ssente naye kye twetaaga is facilitation okushootinga buno buntu webuti okulaga abaana nti kino ekintu kibi. Teri musiyazi agenda kugamba kirungi kibi kiri mu busiyazi taliyo. Waliwo benjogera nabo baŋŋamba juzi tewali gwe bakaka naye nkutwale ku private clinics zaabwe. By the way nje nkwoga omulimu wano ku Akasha balinawo eddwaliro eri treating abasiyazi ne wano ku IBU ne mu Mapiwa ne Mulago waliwo amalwaliro aga treating abasiyazi nga ne database oyo tebamusharinga na muntu yenna bikomaawo. Kakati oba teboogera bubi bukirimu lwaki balina amalwaliro nga ne database tebamusharinga ne government? Gwe njagala ogende mu Ministry of Health babuuze mulina abasiyazi bameka 2 basiyazi bameka abali ku ddagala bajja kukola bwe baate babuzeebuze tebaagala kuwa information. Bo baagala bakujjanjaba ebisigala awo mbu bagamba mbu confidentiality simanya mbu ate tunaabiragayo mbu ate abazungu But then when you get to realize into bana abantu bakuuma bingi kubanga one of the things the indoctrinations ze bateeka mu baana is anal sex is safe. Yes. Once you're circumcised anal sex mbu wali ukaitawo bulungi nnyo. But I'm telling you 95% of all the people in the LGBT community are HIV positive. 95% of all the people in the LGBT community have STIs. 75% of them tebava mu bino bi surgery. Chovola balina amalwaliro agaabwe n'abasawo abaabwe. Gwe nkuwa homework njagala ogende ku Wellness wano Kololo kwa Akasha. Investigating. Njagala ogende ku IB eri wano ku Salama Road. Icebreakers investigating. Njagala ogende mu Mapi e Mulago. Investigating. You will then realize how deep these people have gone with lying. Mbu anal sex is safe. It can't be safe. Si kituufu. First of all, wali ewantu waba wakaluba ne bw'oteekawo biki waba wakaluba. Then that that friction only. Erina okuleetawo era otuba kati osanga oli alina sirimu gwe tolina ng'ofuna. Ono afaakinga waba top nga ali kikola oli ng'oli talina bottom amusiiga because of that friction. Top yani? Top is a person that abeera waggulu akoze soono. Yaba omusajja. Yaba omusajja. Bottom ye kikyala.
kati waliwo ba bisexual waliwo ba verse yona akola bibiri asobola okukulya naye ne bamulya kani wabeera ate ba bisexual alina omuwala alina omulenzi ali omulenzi ali omuwala madness tewali kirala just madness kambuzeyo kano simaba mu byasooka nakabuuza n'okaddamu simanyi ng'ogyeko ssente zino ze bakozesa ono alimu ng'ogyeko ekyo ssente waliwo waatuuka kati for example gwe waliyo waliwo otuka ng'olaba kiryoke apart from money nagiyise demon, a high ranking demon. Why? Etuka nga it's part of you now nga you're living in a life of denial. You a man naye bali bakuteka mu kiri n'ogamba mwe woman. Can you imagine? That is a life of denial. You're denying it I am a woman. Kyokka ng'olina your manhood. Yes, naye nga gogamba mwe woman. Yanti kyekyo kye ngamba nti you're living in a life of a person who is denying themselves. I am a man, I'm saying I'm a woman. I'm denying I'm not a man. But then I have manhood. But no, I can identify myself. Which identity? But I can identify myself. Kwegamba waliwo ekikuli mu munda ekikutuddemu nga muzimu guli muli kugamba oli mukyala naye just tuli mu mubiri mukyamu. Konjugira nga tuli ku live. Twaliko ku live lumu. Omwana akola statement n'agamba nti Katonda akola ensobi. Can you imagine? You remember? Anjejjukira I was even That's when I was like ne ebyaddala. Bano abantu tebali bokka. Yeah, they are demon possessed. Era it takes a lot for one okweyambulako ekyo ekintu. It takes a lot. One, the first step is coming out. Ate nga kizibu. Yeah, that's the most difficult step. Kubeyo kasito gikola nogamba nvudde bino ebirala byangu because oyambibwa. Tumuyambe. But omuntu asirise we bati n'agamba no. Sijja ku tayogera tabe. Oyo ye mukyala. Nera n'avuddeyo alina okuba nero nga ggwe. Kubanga era oli gongambye yani eval. Amaliriza zeeyo. Nati nkugambe nti okuvaayo is one of the difficult steps but ovuddeyo kati maintaining it. Omanyidde free money. Free movements njagala genda gin kati bino tebiriyo mu straight nation. Nobody is going to fund your trips. Nobody is going to give you meals. Sex. Nobody is going to give you meals. Having sex no mukyala, omukyala alina okukusasula. Kakati oli agenda n'alaba n'agamba kanziremu eri community empe ssente z'obeerere ne sponsoring ne trips zange. Kati yeyo val. They sponsor her studies. Scholarships bamuwa yaddayo kati abeera bweru kwegamba kati ali pro LGBT. Nabadde njogera ne guy gwansinjiddeko eggulo oyo omulenzi eyavuddeyo abadde akola mu kuchu shiners. Yes. Naŋŋamba waliwo byampereza nga bamuggyako interview waliwo omukyala yamubuuza n'amugamba gwe wayita otya nti nno ojja kutuuka akaseera nga emabega eyo walwadde tewakyasiba titoli. N'agamba baali baamugamba nti yes ekyo kibaawo nekyo kibaawo myaka nga owezeza emyaka nga 7. Balaba we balimba abaana najja wano ng'oyo tannaba kujja nembi bagamba nti balimba abaana abantu ne bavaayo ne banvuma alimba kati weefunidde ku mwana yennyini yakavaayo nakugamba baamugamba myaka nga 7. Lwaki balina private clinics? Baalabanga nti kati omwana bwe banamusiyaga nayonooneka emabega bw'anaagenda mu ddwaliro eryaba straight n'akyogera ajja tuterawo obuzibu abala tebajja kuyingira ajja kuba alaze ekifaananyi ekirala baleme okuyingira kati tukole amalwaliro gaffe tubajjanjabire ewaffe tukwekere eno database so that abala bayingira balowooza it's okay but it's not. Otuuka ekiseera nze nkuŋŋambye amazima pupo ng'akuyitamu. Era bangi bambala pampa. Tiwalabe interview ono mu Nigeria era oyo ex game mu Nigeria vayo nabe. Yalaga nga yambala ne papa ne bipampa n'abiraga. Abantu bagula bidayipe by'abantu abakulu. Bambala. Ne mu mulaba batambula butambuzi temumanya abantu balina ebizibu. Naddala abasiyazi. Abantu abo ba LGBT members, I want to give you facts. One thing, suicidal thoughts. This thing I'm LGBT community. Kiri kyenaga nti abamu self denial state kekimuviiramu naga kanetugeye ninda ki they commit suicide oba babeera n'ezo suicidal thoughts bangi abala bafuna ne mental illness nga tali okay
era ogenda omwetegereza ati nga kyali okay because ne byayogera olabira ddala obono mulalu n'omulaba advocatingira ekisiyaga no ddembe lye alina okayingira bayingira nnyo mu ddembe n'olabirira ddala n'ogamba kaba naye kiki ekigenda osanga omusajja omukulu nga wabuvunanyizibwa kati nze nina dokita gwe mmanyi naye ng'abikola naye bannange n'ogamba ng'olina okugamba oba ategeera agamba mbu dokita kyokka ekyewuunyisa kiikino oba dokita oyo gw'omanyi gwe mmanyi simanyi ono mulala naye nyina gwe mmanyi nange naye nyinawo ne looya omulala naye abikola looya abawolereza naye mukwano gwange omu yamubuuza lumu nti obawolereza kituufu naye gwe okyagala wasanyuka nnyo ng'omwana wo yakikola n'agamba of course sobola kusanyuka just yakola mulimu leka neweebuuza lwaki ye Dr. Stella Nyazgoloza abaana bayinza okkiriza abaana be babasiyagibwe tasobola naye olaba avaayo n'akwata ebipande muleke abasiyazi mubaleke beesiyage mu naye ye nga Dr. Stella Nyazi aba betayagala mutye n'aba abazannyireko era oba yakulaba kala za Dr. Stella Nyazi zanyira ku baana be zanyira ku balongo genda obatandikeko awajja kutulaba nti yeeyambula kakati ku luno mwe mumanyi gye munaakoma. So I find it not proper okulaba abantu ab'obuvunanyizibwa abantu gowa respect okuva nagamba I advocate for LGBT people but atandika ku mwana wo batuwa abaana baabwe kwe tuba tutandikira kwawo oba okikkiririzaamu tukamise ndagambe nze nedda si ku baana bange muyinza n'okwetwala bubi nnyo naye wano sente bamugamba olina following nnene tugenda kuwayo akawumbi oba emiliyoni nga 5 gwe vaayo olage biki Uganda bwe banatandika okugirawo bati ffe tukuwe asylum ojje nobeere mu ebweru beere mu Germany ozunge trips zaffe tuzifaani buli kimu gwe just kola boti bipande owanike bibyo ba Dr. Stella Nyanzi n'abalala Anai. Okay. Sami gemanya gange Nick Media channel. You can subscribe, like, sharing story no njagala etuuke wala. Kubanga tugeza okwenlightinga gwanga lino kuliraga nti no bine bintu webiri waliwo abanvuma ne bangamba in fact batugamba bwe twayogera ku website 80 games simabo wabiraba ne batugamba nti we are promoting this thing in disguise. Mbasi promoting ebintu bino I want to believe Mukisa naye yayita promoting ebintu bino naye kubalaga nti nno ebintu bino etogerako gyebiri proof weeri era waliwo abamu abali mu comments abangamba nti mutuufu bagenzeyo ne bakebera nga balaba abaana baffe bawano so tugezeko okulaba nga ekintu kino buli omu akola omulimu gwe nga Elisha wagambye tujja kubeera mu ggwanga eryeyagaza nga tetwemamaaza leka easy tugiyite easy ekibi tukiyite kibi ebyaddala Katonda ono teyali musiru kutonda musajja na mukazi teyanditonze Adamu na Eva at least yanditonze Adamu ne Saamu so leka tuleme kwemamaaza leka omugaati guleme kututuga tuyine essuubi mu kooti essuubi weeriri essuubi weeriri yeah waliwo ne zino other sites ezibadde promoting ebyo ebintu byaba LGBT nawandikira UCC executive director nebimugambako I am happy to report to you with an email I'm going to share with you nga UCC empandikide nengamba yes you wrote to us on this date we started the investigation and it is true Ezilizi channel. Yeah, we have established. Yes. You know, these channels are promoting LGBT content. However, we want to promise you that in a month's time we will have taken an action against all those websites you mentioned in your letter. Chiza bakola investigation. Yeah, bakola investigation. Never coming up nechi. Kankulageno okulaganga abantu baffe kwebali abantu baleme gamba nti tukola kitulimba. Tuba tetulimba because tewali kye tunoonya mu kulimba. Okay. Naye nga yo email this is the email. Yeah. So chano bagenda ziggala. Kye tusabirira ffenna. Bakwera abantu bano. I think this is the email you can read for. Good morning, Mr. Mukisa. Reference is made to your complaint regarding LGBT content being displayed on our Ugandan social media platforms.
The Commission has conducted investigations and found that it is true that the platforms you complained about are promoting LGBT content in Uganda. Consequently, the Commission has picked this up and is engaging internet service providers in Uganda to ensure that there is efficient and effective blocking of access to these platforms. The Commission thanks you for bringing the matter to our attention and urges you to continue monitoring and informing us of any additional online platforms propagating similar offensive content. This is what? Okay, head multimedia and content UCC. Erinnya sijja lyogera. Okay. Kyekyo. So weebale omulimu omulungi gw'okolera eggwanga lino. Ate n'ekirala nja kusaba abantu bano abalaba bw'oba mmanyi mu supportinga ng'oli eyo ogamba Elisha akolera bulungi ebintu byayogera bigi tuleme kukoma mu bigambo. Uganda bali nnyo mu bigambo. Tuleme kukoma mu bigambo. Omusiyazi tatya bigambo, omusiyazi atya action. Owandikidde ani minisita agatufudde omwana agenze wa minisita. Naye bino bye mubeera ku social media simanya ne mugamba tebatya ebyo. Era bagamba ebyo bye biki. First of all, they control media houses. They control them. Yes. They control media. Here at your action, people are funding Elisha. Elisha is continuing with that one. Yes. Of, you know, Oli agamba muno mutugezako kuba erasing, tubasangulawo. Elisha is working with his teammates to erase us. Ebyo bye batya naye bino bigambo byammwe tebatye. Naye Twitter space yali topic yali kuggwe yonna. Eno ya Stella Nyanzi. Iyi no gisome. Annex gay Ugandan is targeting LGBTQA. Kano ka plus kategeeza ki? Plus kitegeeza nti there are others being added on. Tebakyayongerako. Bwewebaka n'embuzi bajja kwongerako. Bwewebaka n'embuzi. Era bajje bakugambe it is your right. Okwebaka n'embuzi. Okay, LGBT support organization for closure, leading police officers to raid safe shelters of queer people and outing individuals who identify as homosexual or non-binary gendered. Okay. Nga baligenda kugenda kugwe. Mujje twogere omwana afuuse ekizibu annex ga afuuse. Bagiyita we are movement. Enough. Yes, we are movement. For them, they are a movement. This evening to discuss harms of ex-gay work. Tebalina kye basobola kukola. Non-binary be baliwa. Nze sibamanyi nange Dr. Stella Nyanzi yabamanyi. Bannaye, Elisha, tusiibule. Njagala kwebaza abalabi ba Unique Media, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo abavaayo, they reach out to me, ne ba reaching out to Sami. Mbebaza nnyo bambi, mwebale naye obubaka bwange obusembayo njagala kuddamu okukuutira abazadde. Have a personal relationship n'omwana wo. Osanga owange singa yali ya creating that personal relationship. Osanga nali mubuulidde. Ne because there was that gap. Yes. Kyandeetera okubanga nti kye n'okugamba omuzadde nti waliwo ekigenda mu maaso mu bulamu bwange. So parents, my advice would be is my emphasis would be to trying or creating that close relationship n'omwana wo, obeere so protective of your child. Then number 2, as I conclude, is all Ugandans tuveeyo twogere ku kino ekintu kuba ojja kugamba nze tekiri ku mwana wange nate ku mwana wa sister wo kimuliko already ate agenda kujja mu holiday interacting n'omwana wo kamanje kigwera. So byebyo Samike neyanziza. Okay, nawulidde mama yafudde bayirawo. Bituufu. Yafudde yazikidwa. Naye tukyalinda abaana abalala abali ebweru so bali stopping. But people are telling me the arrangement. This is my older sister. Saga abantu babeereyo beeyogezi bagamba alimba biki. Let me show you my older sister. Nakogera naye ne kumacha. Okay. Just call. Mama yafudde. Awon. So she was giving me details. Okay. Let video chibaite obe choto. Yeah. Next week ndozo laba never batch push because we have to wait bali bakole chi bakole. Baje bazike. Yes. Okay. But I'm a very strong person. Tukusaasira. Wali oyogeddemu naye? Yeah, waliwe brother afe yafa naye. Nga toyinza kireeta ssaawa ejo nga wali gwangamba tewayise ebbanga ddene. Yeah, tewayise. I think twamziika oba last week but one. Yes.
kale awo Elisha Mukisa agwembadde naye abadde bamunsaba ndowooza muleese mukomezzaawo ebuze mbye mubuuza ndowooza abizeemu era ndowooza mbibuuzizza njemu ebisinga obukulu abantu abasinga bye bakoonakoonako njasembayo nga ŋŋamba nti buli muntu akole ky'alina okukola. W'otakola ky'olina kukola consequences we zinajja totukaabirira. Nga wagambye nti bayinza obutaba baana bo, bayinza obutaba baganda bo, naye era ayinza okuba omu ku bantu abali mu saakoozi zo agenda okuleeta vice eno ewaka otagirwanyisa. Saabana tubalage nti ebintu bino bibi kuviira ddala wansi nga bato, kubanga kye nazudde bano nabo batandikira ku bato. Kati abato bino netugamba mutuswala okwogera n'abaana baffe ebintu bino ojja kwesanga nga abatatya babayingizaamu ebirala. Samike gemanya ga Unique Media channel, subscribe, comment, liking. Roland yabadde ku kamera. We sign out.